kyangu nnyo okukola ssente. Yes, kyangu nnyo okukola ssente. Kizibu ssente ezo okuzitaaninga mu by'obugagga, naye ate kisingirayo ddala obuzibu kwe kukuuma obugagga. N'okula nkyali mu 5 mu giijo, naye n'oyingira 6 ng'okyali mugagga. Nga bakirumira bamoha ne Kiwanuka bakisozi Kiwanuka, Kisozi alina ettaka. Abantu nze nnima kati, nnima kati n'okulunda. Naye kyensinga nze am a real estate mogul. Abantu mwe mulaba bano abalina bwa apartments bwe bazimba ekira nawa. Those are the people that you call real estate. It's not true. Land is real estate. Kuba teriyo nnyumba etazimbibwa ku ttaka. Nze wengendera Vienne Namugongo nga kyalo fene nga yavaayo nekiwatule walinga wavaayo fene okusinga wonna ne Rubowa yali farm ne geno yonna gyogenda Mulawa naani zabanga farm. Abantu tebakimanyi nti kati wetutudde olwaleero wano, olwaleero farm yante enkya ejja kubeera estate, mu myaka 10 ejja kubeera estate. Abantu mu ggwanga beeyongera bungi era gye bakuma okweyongera obungi. So manya wa wootegeka ssente zo wozitereka. Ente bwe ziba ziganye nga ettaka nalyo ligaana. Emyaka 2 kati ndi kilometers 4 okuva e Kampala. Gw'obadde ojjano kikutwalidde ebbanga lyenka owezezza essaawa okutuuka wano. Yaani akugambye nti abaana bayenkya bajja kwagala ebya faamu? Yaani akugambye nti nange bwe naaba nkaddiye era nja kuba nkyayagala okukuba sayiregi na buli kimu n'okubonaabonana? Ani akugambye? Oba enkya nja kuba ntwalako acres 2 nembikolamu estate. Nembikolamu estate. So abantu balina ebintu bye batategeera nti abantu bategeka batya ssente. Kira Namugongo awo wonna gaali mafaamu. Kati wajjudde mayumba. Abantu tebatamanyi that you strategically position yourself. The jobs of today are not going to be the jobs of tomorrow. So the investments for tomorrow are not the investments of today. Cities emerge, grow and decay. Ebibuga bitandikawo, ne bikula, ne bigejja, ne bivunda. Ani akyayagala ennyo okukola shopping mu Kampala wakati? Oba nze nina wali shopping mall quality naalya njiraba ejjuza okusinga ze Shoprite eziri mu kibuga wakati. Ani akugambye nti emyaka 10 oba 2 gye bujja maaso abantu bajja kuba bakyayagala okubeera ekira mujjamu w'ekira oba bajja kuba bebeerera eno mukono? Kuba tuzimbire flyovers. Nze kinyanguyira nze amaka gaye gali Muyenga naye kinyanguyira nnyo bwe mba nina meeting ey'okumakya mu ofisi yange okwesuulira ku faamu yange kuba sirina wensanga jjamu okuva ne Nakifuma mpitira wali Nakwero Kira ng'andi mu ofisi yange. Naye bwe mba nsuze Muyenga jjamu oku Green Hill wali mu industrial area 7th Street n'ogenda n'ojja n'otambulira Kireka jjamu ali awo. Ensi ekula abantu bagenda bafuluma. Abantu mutegeere wajja mulina okuteeka ssente zammwe si ezaleero lwokka naye n'enkya we zigenda okukolera amagezi. Kati olaba bisagazo olwaleero ekyo ojja kusangawo Ultra City oba Satellite City. So people need to think beyond what they are seeing today. So abavubuka mugaziyeemu koko n'abantu abakulu mwanatuna bw'osanga omusajja omukulu ng'akyalemedde ku bintu mu maaso etajja kuba business. Because who knew? Ani yakimanya nti no wagenda kubeerayo e-commerce? Lwaki nze siyingira mu kibuga? Ani agambye malls ze muzimba ezo nti abantu tebagenda kubanga badelayenga ku warehouse? Lwaki nze engatto gye naguze yuzu wali ku mukolo? Lwaki ntunula butunuzi bwenti kuziri ku gundi nga buno boda ne bakuriya abayala?
ate oba tubigula ku Amazon, Alibaba, nani ne babikuleetera mu nnaku 3. But then is there any substitute aw'okuzimba oba abantu ow'okubeera oba is there any substitute ku kulya? So abantu bagaziye obwongo bwabwe, tukole ebintu bino ebireeta ssente naye tukole n'ebintu eby'omu maaso. Ate togendanga ku kintu nga kikyali ekintu kikyali ogendanga ku kintu nga kikyali wansi. Gwe weebuuze, omusomesa ettaka lino lyonna naligula ntya? Wali owuliddeyo omuntu akaayana nti anze kakiike atwala ettaka lyange? Kuliko ku ttaka lyange sikire? No. And I'm saying it on record. Sirinaako ttaka sikire, taata wange akyali mulamu waali. Bw'aba wakumpa mpa kashi, taata wange alina, era tukolagana, era ampa nnyo kashi, ambuzabuuza oyimiridde otya, ze mugamba okumpa zampa. Naye ettaka naligula ntya? Natandika okugula ettaka ku bantu ng'abantu tebannatandika kutegeera ttaka kye ki. Natandika oddigula, nasooka kugulako 2,200, nengula eka zaali 6, nazigula 7,200, 7,200. Bwe mutuula ku buffet nga famire yange tulya 9,000 naye 7,200 nze nagula eka 5 wali awali nyumba yange. 7,200 mu 2,200 nga naakadda kuno. Nengenda nengulanga abantu acres 10 nga nzigula $1.4 million. Nengenda ngula. That's how they grow wealth. Ba investors abamanyiddwa Warren Buffett bagamba gula company ng'eri wansi. Naye n'ogenda ng'olaba oli yamaze dda ogula ploti erikira amaze ogigulira at selling price agisazeesazeemu naye nga buli muntu akyalwana okulaba ng'agifunako slice. Never tamanya that the future belongs to the other new areas, emerging areas. So people need to read through. I think I'm lucky okusoma ebintu ebyanyamba. Nasoma economics wange ne musomesa emyaka 30, applied economics era nyambye. Because never buy the thing when it is at the selling price, because you are bound to lose. Togulanga kintu ng'omuwendo gumaze okutuuka ku ceiling. Bweba mmotoka ogigulanga eri bbeeyi ekyali wansi. Bwe liba ttaka ate tokigezerezangako ddala. Ne bagamba an acre kololo $10 million n'oligula. Manya nti chances eziri multiplyingamu. Eno ffe twagulanga eka 45,000 kati liri ku $3,000,000. What percentage of growth is that? You know, abantu abaagula ne bafuna mu kololo beba abantu abaagula edda nga kololo abantu tannalinnya.